nkusiima nnyo n'olunaku olwaleero gwakkiriza okuba nti otambula naffe Matayo nkyali naye n'olunaku luno nga tukyeyongera okuba nga tutunuulira ensonga ezimu ku ezo eziri ebuziiza ezimu zabeera azudde mweyo gyayitira mpolampola kyesaakubuuza mpozi Matayo ekitagatta naye eriyo amazzi waliyo amazzi naye matono era naye bwe wabadde okulalisa kiro wabadde ku mazzi n'ofuna obunyogovu olina by'oyinza okufunira ekitagatta nga ku Victoria tojja bifunirako kisoboka kati bino byendabira nga wano mu mazzi bwe mba njagala katugeze waliwo laboratory ez'Abamerika zendiko kati bwe mba njagala okufuna koodi zaazo ngenda mu bunyogovu obulimu ng'emmere oba erimu ng'ekigimusa kati nyinza ogenda ng'eyo gye balimu amatooke eyo awanyi ng'enkuba etonye kati awo mba nsika nnyo oba osika nnyo ddala kubanga mba mu ttaka eggimu kati awo mba nsobola okulaba omanyi Abamerika baatonda system kati koodi za Biden eza nuclear bw'oteekamu ne wayita obutikitiki 3 yeekyusa koodi yeekyusa zeekyusa ziri 3 naye buli woteekamu emu neyita obutikitiki 3 nga tenaddira ekyuka neteekawo endala tugamba era egibuza n'oteekamu endala kati babatendeka kukozesa koodi 3 kati ezo koodi 3 bwe mba nzinoonya era we nazifunira nali awantu awagimu sobola zifunira wano ku mazzi juzi wetwabadde ffenna wali ku ofiisi wabadde bize tulina okuba mu meetings naye ng'olina epapula ebyokulirako research byowandiika research endala yakutwalidde nnyo obudde n'obwongo ali ku ki ebintu ebyo ebimu waliwo ebintu ebimu ebiri mu Vatican byenzijjayo nembikuuma mu record Vatican nga yabibba eno mu Africa mu myaka gire gyaba Julius Caesar kati ebintu ebyo mbijjayo nembidamu nembiteeka ku mpapula ne bibeerawo kati n'ebifo ebimu byengambe nti mu Philippine kyenabadde nsiiga mu Philippine ewaliyo akazinga waliyo ennyanja naye ennyanja eyo wakati mulimu akazinga akasooka akokubiri akokusatu obuzinga 7 naye nga ennyanja eringa bweti naye wano bwe wati waliwo ennyanja ne wano okumalayo wano owugirako wano n'ovaamu n'oyingira mu geeti endala kugamba kakulanga bikomera kati akantu ako eriyo ebifo ebimu nga abantu babiraba nti kazinga naye ng'amazzi agaliwo oba omusenyu oguli wansi mu mazzi ogwo nga si gwa bulijjo nga tegufaanana na mulala nga gwolaba n'amaaso nti mazzi naye ng'ebirungo ebirimu nga waves ezivaamu oba system yabyo nga bitondawo kintu kirala tujja kujjayo eyo Matayo kansoke nkomyewo katono nnyo emabegako oba gwali mwezi gwa 2 oba gwa 3 sijjukira bulungi naye olina kye watugambako nti omwaka guno nga tegunnaggwako wano mu Uganda watugamba nti waliwo omukyala ate nga munene nnyo mu gavumenti notugamba nti ayinza okufa akati nnaku nga zize mabega waliwo akabenje ke nategeddeko ate nenkakakasa nga kabaddewo naye ng'ate mu mawuli tekalabiseeko nnyo tekasobola ate nga kabaddemu munene ate nga mukyala tekasobola naye yasimatuse yasimatuse era ne kati wakategeddeko kati nkakugambe kino Karule ne programu za Museveni ezijja mu myezi 3 mu maaso nzimanyi so newe yagendedde okusimbulira oyo omukyala nabbanja newe yagendedde okusimbulira okutambula kati nze ngambe ntya nti nze ne bwe mba njagala okuhaka kati bwe mbeera information kati wano waliwo information ki eya Museveni ki nze mbeerera okulaba nti mu China muvaamu omwana agenda tukosa atya anaabeerawo mwaka ki omukazi agenda funa lubuto anaazaala mwana ki ebyo byembeeramu kifo kye kisobola okubaako obuzibu in fact ne mwezi awo ogw'ekumi nagamba nti waliwo bomu ezimu ezigenda otulika
ate ezimu zigenda tulika nga musana olw'okuba akakuba katonye musana gwe gukyajinze bomu ezo yes zituuka okubaluka eriyo amasundiro ag'e Saudi Arabia amafactory agagenda okukwata omuliro lwa bbugumu kati mwe mubeera wano ne mulaba nga weather nungi ne mugamba omusana yagwogera tetwagulabye omusana mugulaba bulijjo gulwayo naye nabagamba emisana egijajja kubaamu ebirungo emabegaawo omusana gwabadde gwaka naye waliwo empewo eyabaddewawo olweggulo nga ekuba n'owulira negumba nga linyogoga so nga biseera bya musana kati nze nabagamba nti abantu ab'eyerusa nga banitamu nga basipiika betulina okulabirako abantu abakozesa zikemiko byetwogera ng'oli muddugavu omaze emyaka 2 tonunanga ku mucungwa obeera mu zijuisi zisoda ziwaraji tujja tuuka ekiseera climate change genda okyuka nga bwe mwalabye ababulabye obunyogovu obwo mwabufiirinze saawa 8 abantu babadde beebise boda nga bali bwe bati bwetto bwe tugenda okyuka era mu maaso eyo enkuba bweriba emaze otonya obunyogovu obwo bujja kuddamu buyite osanga nga abakazi ebisoro nga tebakyazaala okumala emyaka 7 kitundu system bwetyo bwerikyuka emyaka 7 kitundu nga teri kitonde kizeemu kuzaala nga obutonde bwe buli mu kukyuka yes ne butuuka n'okukyusa ebitonde kati baba abantu balowooza in fact era nabagamba nti weeyo mu bwengula eyo waliyo ebimu ku bire banasayansi bye basomako naye nga amatondo gaabyo galinga bbiya nga bw'olaba omwenge gwa bbiya wabula ekyo abawano bo tebakifiiringa ekyo ebiro ebyo gye biri mu bbanga eyo nasa byonna ebirina naye tesobola kwogera ebire tukimanyi nti bifoominga amazzi ne tufuna enkuba yes kati ate eriyo ebimu nga bifaanana nga bw'olaba bbiya mu bitundu ebimu ebyenjawulo nakolako ne Solomon nengamba nti ensi mu nkyukakyuka gyetwolekera mu bitundu ebimu bya Australia Iceland eyo ebire bigenda kyuka ng'olaba ebire bya green ate kitabangawo kati kambawo ekyokulabirako kasookedde abantu abasinga mubaawo Museveni abadde tagobangako budget naye yagigobye kwegamba eriyo ebintu ebigenda okujja newankubadde nga yasooka naye yagikiriza n'asayini yes kyokka wayiseewo bbanga neyeefuula kati mujja kubanga muli awo kyekiri kye nabagamba nti eriyo ebitundu ebimu ng'abantu bagenda tandika nga amaato gabula naye ng'abazungu badde tebakimanyiiko nti kisoboka mu kifo ekyo oli n'agamba omuntu n'obeeraawo ne weetunula mu ndabirwamu nga tolaba statue nga tolaba kifaananyi kyo kubanga nabaga ekirebusiga kitemala okukyuka era naawe twali twogera nga baasi zigenda tandika kubula nga mulimu n'abantu era vidiyo bonna bulabako baasi ebule dereva yali avuga abaana nga bava ku ssomero baabula omulundi gumu so twagambye watugamba eclipse yayise ejjo lyabalamu eno yayise buyisi kugamba nga za bulijjo seeno waliwo yayita nga 28 Oktoba 28-29 eyo yali entuufu eno yayise nga 8 Ogwokuna eyo teyabadde entuufu naye eri yalimu amaanyi eno yabadde abachina n'Abamerika njogera omuchina yazimba omwezi n'azimba n'omusana kati bo gye bakoze bakuta omwezi ogwo ne baguwanika ne bateekayo n'omusana gwabwe kati ne bagenda eno mugundi mu area 51 we babikoleddeko gye bazanyire byali nti bagenze ku mwezi biki kati ne babala badesigninga naye nze bwe nakitegedde era nakitegeeredde naye kitagata gye nabadde nentunula nenga abadde abasajja bano baatusinga naye sokoleka omanyi waliwo bye twogera ebimu abantu baffe mbamanyi bibasukkako okutegera kuno okwalijjo kati olaba batuuka n'okulowooza nti obafumba ekituufu kiri nti abachina baasalawo bazimbe omwezi bakisalawo kinnono kyava ku ki olw'okwagala okweyambisa kwegamba tekinologi tulina amasannyalaze amawanga mangi mu bazungu bo tebalina gano agafa ga hydro bakozesa nuclear energy ofuna amasannyalaze n'ebirala kati mbasajja abachina baasalawo bakole ekintu ekyo era nenkugamba n'omusajja omu Japan yatuuka n'okuzimba ensi ey'omu mazzi
ensinga eri mu mazzi kati bino bwetubyogera abambi batawanya naye nga byaddala kati bano basalawo bazimba omwezi of course tegusobola kuba nti kugamba gufaanana nga guli ogwa Katonda gwe yatonda naye bakikola ekintu ekyo so kati obadde otugamba nti eclipse yayita eri eyasooka ye yalimu amaanyi ago ye yali entuufu naye yentuufu tebagipromotinga ng'eno era abasinga tebagimanya nako eno bagenze okukulaga ng'ebyama ebigirimu byabadde mu America na mu China kati babantu babeerawo ne bagamba lwaki nti bakipromotinga nnyo ne bakiwa publicity ne baraga nti kati omwezi n'ebiro ebyaliwo byonna basooka kubisprayinga na nnyonyi ne bateekawo ebire ne baraga ne batundawo kugamba bakikola bulungi nga bwe bakizannyamu nti bali ku mwezi ku maazi bwe bakikola kyali stage manager bulungi kati ffe ne tubeerawo ne tugamba omwezi biki naye nga mu kukipromotinga okwo waliwo emabega we nayogerako awo emabega nti Putin alirangira nti Yesu mudugavu kati Abamerika tebatudde era nakibaga nti Amerika tatudde ekintu kyabala kiri kimu ono omuyimbi gwe bayita Jay-Z bamukwasa contract Abamerika bennyini waliwo kafirimu ke bali mu kuzanya ka Yesu kapya tekana furuma waliwo akapya aka Yesu aka Yesu naye ng'omuntu akazanya naye muyimbi bamuyita Lil Nas omuyimbi oyo mu America mudugavu y'omu ku bayimba bakyasinze promoting ebyebisiyaga video ze za ntisa zikola ng'ali mu masitaani kati baaliko eyo Morocco nga bali mukwata video eyo kati America engeri gyetayagala Russia egisingi bayagadde bayiseewo kino eky'omwezi ne bawa Abachina ssente okukikuumanga ekyama in fact tubyogedde leero tuli mu gwa 7 tetunatuuka mu nnaku 10 naye nga Desemba gwako ow'omwaka guno Amerika bennyini bajja kuba babagamba nti byabadde by'Abachina abaakibaddemu bajja kwogera amazima nti eclipse yabaddewo teyabadde entuufu eno ey'ogwokuna kiri likely mu December America okubotola ekyama era America ebintu ebimu bigenda kutandika kufuluma ebintu ebimu byebaze nga beerimbikamu so ekintu ekyo bakigase bugasi mu kukigata baagala batukuliyetingirewo ekintu ekipya kati Amerika agenda kujja agambe nti kati Yesu omutuufu yono naye mudugavu kati ffe tukonsatratinge ku ekyo nti ow'omurasha bwe yagamba kale yali oyo naye Amerika aleese Yesu omutuufu okategeera nagenza okwetegereza ekyantuta ekitagata kyekino abantu bano omuzungu bw'aleeta eddiini akusomesa ng'akunyumiza ku Yesu ku byamagero bya Yesu byakola behind nadamu n'aleeta chemical ezita ebigimusa by'emmere n'atuwa n'adisi n'atwerabiza tribe yaffe eneeyisa yaffe ensonga lwaki amasepiki bw'oba ogenda fumba emmere okutisa steel wire ffe abandi badde bakutisa omusenyi n'osanga nga mu Uganda abalwadde ba kansa buli mwaka nga basomayo abantu nga 20 ffe be basoma abantu 2 5 lwansonga nti omuzungu ekyengezaako okulaga nti ye bw'abanga empologoma n'alaba nti embuzi yiyo asaba nnyo Katonda ekwate kati ate naffe ng'embuzi tulina okusaba Katonda otuwa emisinde tudduke so twandibadde tusaba essaala ey'okudduka okwewala ebintu eby'omuzungu okutuleetera ebisiyaga okutuleetera okweyerusa okutuleetera okukola ki teriyo mulokole teriyo musiraamu abeera mu kyaki n'asaba n'agamba Katonda tusaba emmere yaffe ey'obuwangwa eddewo tusaba eneeyisa zaffe ziddewo tusaba amazzi tudemu okunywa amazzi agatali ga kemiko tubeeraawo batunyumiza ebyaffe bya Muhammad ebya Yesu nga yatoba n'amazzi ate okumanya nti abalokole babi ye muntu amanya nti olina kansa mu kifo ky'okugamba nti genda mu ddwaliro n'akuteekawo n'ovundirawo nti Yesu ajja kuwonya Yesu tumusaba magezi na bulamu naye eriyo department nga omuntu era bw'osanga omusawo ng'ajjanjaba ebisolo
tomugerageranya na musawo ajanjaba bulamu. Omusawo omuntu bwagamba kubanga nze amayunivasite agasinga obungi yensonga lwaki omuzungu we yatulimbira tulaba abantu abazimba nuclear ez'Abamerika badugavu, abayimbi abasinga okwetooloola ensi yonna badugavu, ba Michael Jackson. Teriyo muyimbi yali yenkanye Michael Jackson. Ba Rihanna tusobola sanga mukyala muyimbi nga yenkana Rihanna. Abantu abakyasinza okubeera abazanyi abayiiya kamera zino CCTV kamera zino zetulina wano baali bakyala badugavu ate baziyiiya ne mu biseera ebyobusosoze. Mubafaze mata ekyoyagala okugamba nti Abafirika twongere okwekkiririzaamu abeeyaluso olw'okwagala okufaanana balinamu mu kiveeko okitegeera tuli bagezi nnyo okusinga ku muzungu kyayagala otulabisa okugeza bw'otunuulira kati mu biseera bya sipiika Kadaga twabeeranga n'abaana nga basoma nga n'abamu abakyala abafumbiro ng'awula ayagala ave mu bufumbo addemu mu bitabo wakira tuuke ku ddaala sipiika lyaliko Kadaga. Naye essaawa ya leero bw'olaba sipiika gwe tulina yeeyerusa golowooza muwalawo ng'omulemeddeko nnyo. Omanyi lwaki nkyogera? Nze nganze bwe ndaba omuntu nga tatambulira ku kalica zaffe mba n'omuvumira kubanga kati kyekyo kye ŋŋambye nti ssaawa ya leero gwe bw'ozaala omwana ne yeeyerusa ng'atunuulidde sipiika n'omukubo kimanyi ogenda luzira era bwe kiri. So twandibadde nga bano abantu abatuli mu maaso be tulina okulabirako kubanga ffe bantu bangi abakuze nga beegomba Museveni. Sawa tunuulira Besigye mutabani we tomwawula na muntu wa Bisiyaga. Yes baamala sita biki tunuulira Muhoozi waliwo omuntu asinga Muhoozi tasobola kufuna sente zisibe ebiviira ebyo kiva ku nkuza ya muntu nti Muhoozi bw'omulaba enkula ye eneeyisa ye ya kintu kikulu kyokka ate alina sente. Ne mutabani wa Bobi Wine yali atandise okuva ku mulamwa nga omulaba asibamu ku biviiri akola ki ebintu ebitategeereka ng'ate bantu bavunaanyizibwa. Yatereera mulayini kubanga Bobi Wine kyamusukako okitegeera kindya n'atereera. So kati nze nandyagadde nti ngaffe Abafirika mu maaso eyo tugenda funa zi empire osange nga Africa tulina paapa owaffe ng'atula Misiri oba wane eno Namugongo giraba maaso eyo jafuuka y'amaanyi gwelinda olabe. So kati bwe tulaba nga bano basipiika abeeyerusa be bamu ku bantu abapromotinga kati nze ne bwe ndaba Museveni nga wakanya Ebisiyaga ng'akolagana ne sipiika ono owaffe aliwo sikikiriza ekyo. Ate kati ogala omuntu bamuggyeko eddembe lye anti kikirye nagamba nti abasajja bagamba nti buli omu bamuwa eddembe naye eddembe teririiko werikoma lwansonga nti gavumenti lwe yakwata sayansi n'emugatta mu nnono buli kimu ne kyonooneka. Nti kalule twandibadde n'omwana ozaala omwana alina empisa ayambala biwanvu okubuuza abantu afukamira akola buli kimu. Saawa ya leero olw'okuba gavumenti yatekinga over era kino nze nsaasira abavubuka abali mu myaka gyange ku kawansi gwokyali mu bazadde bo oli muwala oli mulenzi oli mwana muto nti muzadde wo bw'onoova ku ssomero ogenze ku jimu jaamu oba bazadde bo bakugambyeko oba bakubako omugo oddukidde ku poliisi babasibe gavumenti embulirira gyekubuulirira yejja kukuleka osiruwale bw'okola ensobi oba obbye oba onywedde enjaga okukubonereze kutwala luzira myaka 10 myaka 7 ekutira future ojja kukola nga tolina kintu kyonna kye weeyongerako lwansonga nti yo yateekinga ova okubuulirira abaana. So twandya ng'ate tekisobola era ensonga lwaki nti n'abavubuka saawa ya leero tebalina bwe tamanyi direction gy'alagamu talina mulimu ava ku ssomero ali awo talina mind yonna etandikawo era abasoma asoma ng'alina connection nti nja kuva wano muganda wange ali mu NSSF muganda wange ali mu ministry bweti nga bamuyisaawo Wanyiga ate era waliwo n'ogamba nti Wanyiga yensonga lwaki nkugamba nti tunuulira Muhoozi bwe yeeyisa mutabani wa president kyayagala asobola okikola otunuulire sipiika waffe otunuulire mutabani wa Besigye eneeyisa gye beeyisaamu nti tebaabuulirirwa kubanga kyemanyi nze siri Muganda
ewaffe tulina kalica ne waba sipiika balina kalica naye kati bw'olaba nga sipiika yeeyerusa kitegeeza yonoonye kalica yeewaabwe eyeewaffe eyeewammwe gyawangaalira kuba kati abaana bangi mugambe nti ku mulembe gwa Kadaga baali beegomba kubeera nga Kadaga mu kifo mwali ne byakora n'obuvunaanyizibwa okitegeera kati omuntu ne bw'asoma ekidirira kati kusomesa baana mu masomero nga beeyerusa kyekiddako ensobi bwe bansobi nze kangambe kino simuwarana naye kubanga kati olaba nze bwemba kati nze saawa zino nange nwananya ogamba nti ndikula nange nemberako ngono mukama we waffe Kabalega nembako kyendikolera eno ensi nga Kabalega kyeyakolera ensi eno oba nenga ndikulambeko nga bano bamuteesa bakabaka balwaniriranga ensi bano abannayuganda abafiiriranga ensi oba ba Kenyatta oba ba Mandela abo be bantu betwegomba kati bwendabanga mulimu direction gyetunuulire nga bano basipiika nga wano mweru wano yero wano white wano black wano green okitegeera ekyo nze mba seerabanga munnayuganda era biba bitubala n'amaanyi juzi wano Putin yabadde e Korea ng'ali ne Kim Putin teyakozeseza luzungu naye bwe yagenza ogenda yabadde akimanyi nti ensi yonna emutaddeko eriiso yakozeseza Russia nga waliwo Omurussia avunulira Omukoleya Omukoleya n'akozesa Olukoleya nga waliwo Omukoleya avunulira Omurussia meeting ne zitambula ne zikola ki naye ffe okumanya nti omuzungu yabasirwaza abaddugavu temutegeera ne MP ne meeya ku kaalo ne baba kansala w'omuvubuka speech gyakola gikola mu luzungu newankubadde akimanyi bayogereramu tebalutegeera okitegeera naye okulaga nti wakitalo nnyo ayogerera mu luzungu omwana ava wano yensonga lwaki nagamba nti oli omunyolo gwe nalaba owewaffe eyafumbanga emmere ngakosa Lwenzori anaenda tunulanga ezo agamba ebijanja biwanga muga Lwenzori biyanjalo byasookanga kujja ebijanjalo bifumbanga ne bijja bwe bimala okujja amazzi ago galimu ekirisa n'agayiwa n'amuyiwa n'ayiwamu Lwenzori nti ye ali kirasi yasoma okitegeera ate kisinga okwewunyisa mu baddugavu abantu abasomye be basiru gyensonga lwaki ngambe nti bwe tulabanga oyo sipiika y'omu ku bantu be tulina okugoberera saawa zino twegomba ba Muhoozi twegomba ba Kamiliyoni njagala kusaba bwere engeri tuli mu layini yageza ku promoting Africa n'obuwangwa kati abo tubavumirira nnyo njala kuwa assignment nkusabe bw'onoddayo mu research ogezeko kuba tooki nandyagadde otuddamu okumeetinga ojja ombuulire ekigendererwa mu bazungu mu kupromotinga ebisiyaga kuba bino tubitegedde byonna naye kati nandyagadde nnyo okutegeera lwaki bakiwadde vibe nnene ekintu ekyo kye baluubirira ekintu ekyo kyekiri gye nagambe nti baagala kuddamu kusitula omunaala guli ogwaliwo edda gwe batugamba nti buli omu yagenda twali twogera kimu ti lwagenda otuuka ku Katonda n'atukuba ne tuka buli omu n'ajjira mu tribe ye ne muneeyisaayi saawa ya leero ekireetera ekyo bakiyisaako nti new world order tuddamu okusitula omunaala Kalule bwe bateekawo ekyokweyerusa nga sipiika yakulembedde omwana we bwe yeeyerusa yensonga lwaki bagamba nti bw'omukuba tolina buvunaanyizibwa kubuulirira mwana wo bw'omukwatako gavumenti ekuvunaana naye teba ya wano eba ya muzungu kati omwana ajja kukula ng'ayambala bubi kubanga ekyo ekireetera ekyo gwe kyoyagala okumanya kusaanyaawo bibyo oba nonnoyo oba neeyisaayo lwansonga nti omuzungu asobola okukkiriza omwana wo asikire amagezi go asobola okukkiriza omwana wo asikire ebyobugaga byo naye tayagala kuwulira nti nti gwe ekyakuwanga amagezi kyekino ekikomo oba buwangwa bwo wabutegeera tayagala omwana we akitegeere oba akisikire yensonga lwaki babagamba olaba nti gwe bw'ozaala omwana n'abeera n'ekitone eky'emisinde omuzungu ayanguwa kumukima ye n'amutwala eri n'amugyamu ekyo nze nabadde neetegereza ttiimu ya France eyawangudde simanyi yawangula Premier League abalimu bonna baddugavu Omumerika yagenze n'akwata Abachina n'abaawulamu
bano n'abateeka eno n'abawa gundi n'abambaza ebyambalo by'Abamerika n'abagamba muli Bamerika muli banansi ba Amerika. Kati waliwo empaka ezabaddewo nga z'abasawo kati bano nga bavuganya Abachina bamu naye nga omu ali mu Amerika omulala ali wano. Kati yo Amerika n'amuteeka mu mind eyo n'amugamba oli mu China ono mu Amerika. Kati ono mu China munne bwe yamufuganyiza n'amuwangula ensonga lwaki yagambye nti Abamerika ffe tufa abawangudde era ne bakipromoting ensi yonna nga bw'olaba nti France abadugavu bwe bawangula ekikopo France yarangira nti gavumenti ya France yawangudde World Cup naye nga baali bazanya bona baali badugavu. Tiimu ya Amerika yonna ey'omupiira erimu badugavu n'abayindi bokka teriimu muzungu. Kyekikulaga nti omuzungu talina kyasobola kwekolera wabula okuggyako nti ye bw'amanya nti gw'olina omwana mugezi amukima, bw'amanya nti ekyobuwangwa kyobe kali kyayo gy'osinzaamu ekuwa amaanyi agirwana okulaba nti tebaawo. Ensonga lwaki batuleetera amadiini kati kino ekikomo okitwale wa pasita onokopa omutwale wa pasita n'agamba muleete mwoke n'amuyowakawo amafuta ng'omulaba abantu be ne bamugjawo ne bamutwala ne bamusaanusa ne bamukoleramu essaawa pasita n'akomawo n'essaawa ne mugaa ayambala ssaawa ya gorodo. Kino ekikomo ne Biden akirina onokopa ne Biden amulina. Njagala mugende mwetegereze nnyo we bagabira award eza ebya music aba film ekitundu ekyo mu bagabira award obumbe bwe babumba mu bakatonda abadugavu aba Egyptian obwo bwe bakwata ne bagaba award buba bwa gold na copper. Lwaki bagabira mu kala y'omudugavu? Ekizimbe kyonna bakidesigninga nga enzimbe y'aba Egyptian. Lwaki tebakosa mu technology owaabwe? Lwaki kyaki z'abazungu zonna zijjuddemu bakatonda abadugavu eno nga musinza beeyo bamuyita Matayo